Mu myaka mukaaga kati kampuni ya BHS ey'omugagga Hassan Basajjabalaba ebanja ekitongole kya KCC ensimbi eziri ey'ombumbi 19 bokyanga eva ku sterling ya Lufula ng'alabiseko mu maaso g'akakiiko ka Paalamenti akavunaanyizibwa ku nsonga z'obukulembeze bw'eggwanga. Basajjabalaba agamba nti obuzibu buli nti ensimbi ezikuŋŋaanyizibwa mu Lufula eno zigenda mu nsawo z'abantu. Ekifo kino kimaze ebbanga nga kirina emirerembe mu bukulembeze bwakyo era nga ssaawa ya leero kampuni ya BHS erina ekyapa ky'ekifo kino eyagala KCCA ebasasula ensimbi zaabwe obumbi 19 olwo babaddize ekyapa kino. KCC baziri meeting mu KCCA zirime kugenda mu nsawo z'abantu ate nga tewali kye baateekamu. Ekyokubiri batuyambe tumalirize ne KCCA tubaddize. Basajjabalaba era abikudde ekyama nti waliwo ekitali kituufu ku ngeri Ssaabapoliisi General Kale Kayihura gy'akolamu emirimu gye ku nsonga za Lufula eno. Ono agamba nti buli lunaku okumala emyaka 6 kati waliwo kabangaliza poliisi 2 ezisimba ku Lufula eno nga tezikkiriza muntu yenna kuyingira mu kifo kino. Ekyo simanyi bwakola nabo naye nze ndaba bawa protection kubanga waliwo emmotoka za poliisi kwabatuwa. So simanyi oba zibaweera ng'abantu nti batwale ssente abaprotecting nti batwale ssente sikimanyi naye tuminga omuntu naawe osobola okukiraba. Lwaki IGP abawa security nga waliwo court order ne balikuŋŋaanya ssente miliyoni 10 buli lunaku ne bazitwala wa? IGP abawa security. Twayogera naye ne baminisita 3 n'agamba nti agenda kuyamba KCCA bajjemu naye kati tannakukola ki? So nze kunze ndowooza IGP ali involved mu ssente ezo. Ono era ayongeddeko nti ne Lord Mayor w'ekibuga Kampala Erias Lukwago ali mabega w'emivuyo egyetobese mu nzirukanya y'emirimu gya Lufula anti naye yakola kyamaanyi okuyingizaamu abantu n'okubawagira. Buli mwezi Lufula eno ekuŋŋaanya obukadde bw'ensimbi za Uganda 3 ng'ente emu esolezebwako ensimbi eziri wakati wa 8 n'N1.5 wabula nga gavumenti emaze ebbanga nga ku zino tefunako wadde omunwe gw'ensimbi. Poliisi esuubira okulabikako mu maaso g'akakiiko kano essaawa yonna okubitebya.